Kino kiri agent mawulire ga bwangu nandi government gagudde mu news. Olwako olwaleero ekitongole ekikulira ebyokulonda mu ggwanga ekya Electoral Commission Uganda kyavudde ne kibanga kitegeeza ekibiina kya National Unity Platform nga bwe kitaasobodde kusabumitinga mikono gimala egy'abatumibwa eginominatinga presidential candidate waabwe ekikumi okuva mu buli district y'eggwanga Uganda. Okusinziira ku SG oba Ssaabawandiisi Secretary General wa National Unity Platform David Lewis Rubongoya yavuddeyo ettuntu ly'olunaku olwaleero n'ategeeza eggwanga ng'akakiiko k'ebyokulonda bekaganye emikono egimu egy'abo abagisayiningira okusobola okuba nga basemba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze. Now mu bwangu obw'ekitalo nga SG yakamaliriza okuba eggulire lino eri public, omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook Mbunambiro ne X asobodde okuteekayo obubaka buno era akubye omulanga oba yeekubidde enduulu mumwe bannayuganda abasobola okubeera nga musobola okuwaayo obuyambi bwamwe obw'amangu. Ekyo kyolaba kyasoosezza ekiyitibwa agent. According to Bobi Wine mu bigambo byawandiise, this is agent era n'atandika bw'ati ensonga. Agambye in the most partisan manner, the Electoral Commission is indicating that we haven't submitted enough signatures for my nomination as president from the districts listed below. This after submitting more than enough signatures per district. The same commission is indicating that Museveni submitted more than enough signatures shamelessly. GISOs, DISOs, RDCs, and have been reaching, ETC have been reaching out to all those who signed for us, intimidating them and threatening them. Then the EC says it called them and they denied having signed for us and therefore removed them from the list. These are criminals. Oba nakugamba nti kino kiri criminal. Nayongera nagamba nti if you are a registered voter and your national identity card indicates that you're a voter in these districts, please come to the National Unity Platform headquarters at Makerere Kavule tomorrow between 8 a.m. and 10 a.m. And give us the signature. Our nomination is on Tuesday 23rd September 2025. Wansi nalistinga district sezo ezirejectingidwa signatures ezo. Mbufunze Bobi Wine agambye kino kya bwangu era bwatyo nayita obuyambi obwabo abawagiza ab'amaanyi nagamba nti ekitongole eky'ebyokulonda ekitongole ekikulira ebyokulonda mu ggwanga kirategeezezza nga bwe batasobola kuwaayo emikono egyetaagisa okusemba president waabwe mu district zino wammanga. This after submitting more than enough signatures per district oluvannyuma lwa bo okuwaayo emikono egisukka ne mu egyo gye beetaaga okuva mu buli district. The same commission is indicating that Museveni submitted more than enough signatures shamelessly. Akakiiko keekamu kekavuddeera ne kabategeeza nti Museveni naye yawaayo emikono egisukka ne mu egyo gy'alina okuba nga awaayo era bw'atyo n'agamba kuno kuswala oba kino kiswalo kyennyini. N'agamba nti GISOs, DISOs, RDCs, ETC have been reaching out to all those who signed for us, intimidating and threatening them. N'agamba nti ba GISOs, ba DISOs ne ba RDCs n'abantu abalala babadde nga batuukirira abo bonna ababasemba oba ababasayiningira nga babatiisatiisa n'okubakanga era the EC oba the Electoral Commission says it called them and they denied having signed for us and therefore removed them from the list. Criminals. Nagamba nti akakiiko k'ebyokulonda katandika okubeera nga kakubira abantu bano okubabuuza obanga basemba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga presidential candidate wa National Unity Platform wabula abantu abo mu district ezo nga beegaana bwegaanyi. Era ensonga eyo nereetera akakiiko k'ebyokulonda okujja abantu abo ku listi yaabo abasayininga oba abawaayo emikono n'agamba nti bano bazziba misango. Bobi Wine
nayongerayo nagamba nti if you are a registered voter and your national ID card indicates that you are a voter in these districts, please come to the National Unity Platform headquarters at Makerere Kavule. Nagamba bwoba nga wawandiisibwa nga oyina ne national ID oyina n'endaga muntu yo ekakasa nti oli mulonzi mu district zino wammanga nakugamba nti bambi yangu ku National Unity Platform headquarters jangu ku kitebe kya NUP ekisangibwa e Makerere Kavule tomorrow between 8 am and 10 am encha ku saawa 2 ez'okumakya ne saawa 5 ez'okumakya, and give us the signatures. Our nomination is on Tuesday 23rd September 2025. Nagamba jangu otuwa omukono gwo era nategeezanga okunominatingibwa kwabwe okusunsula kwabwe bwe kugenda okubeerayo ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogw'emwenda omwaka gwa 2025. District zino wammanga nazituwa oba naziteekawo. District esooka ye district ya Alberton, district eyokubiri ye Amuru, district eyokusatu Bukwo, namba 4 Bushenyi, namba 5 Dokoro, mukaaga Gulu City, 7 Gomba, 8 Iganga, 9 Kakumiro, 10 Kamwenge, 11 Moyo, 12 Nakapilipiliti, 13 Ntungamo, 14 Padel, 15 Lubanda, 16 Lubirizi, 17 Lwampala, 18 Shema, 19 Sironko, 12 Soroti District, 21 Soroti City, 22 Terego, 23 Yumbe, 20 Nyalua, 25 Agago, 26 Amorata Amoratar, 27 Kanungu, 29 Kapchorwa District, 29 ya Chitagwenda, 3 Koboko, 3 32 Luomo, 3 Lila, 3 Nyambarara District, 5 Omoro, 3 Palisa. Okusinzira ku Bobi Wine ezo districts zasobodde okunokolayo akakiiko k'ebyokulonda zekabagambye nti ababasayiningira oba ababawa emikono egibasemba mmwe okulaga presidential candidate wammwe oba okulaga omukulembeze wammwe gwe mwagala abakwatire bendera oba flaga, ekyo kye tusobola okubeera nga tubawa districts ezo zimisinga oba zirakinga abantu abo. Nja kusaba producer electoral commission form eyo gyetuwadde oba gifunye electoral form eyo akakiiko k'ebyokulonda gye kasubmitinze eri ekibiina kya National Unity Platform. Egamba etya? Egamba nti Electoral Commission of Uganda Presidential Aspirant Supporters Report. Yes, ekiwandiiko ekyo kye kiraga obuwagizi obuweereddwayo abawagizi b'ekibiina abawagizi muntu oyo yalaga okwagala okwesimbawo era ne batuwa candidate information nga ye Kyagulanyi Sentamu Robert, era ne batuwa pate ye nga ya National Unity Platform, then ne batuwa ne report regeneratingidwa oba report lwekoleddwa nga report yekoleddwa olunaku olwaleero nga 19 omwezi guno ogwe September omwaka gwa 2025, era nga report eno etuuse ku kitebe kya National Unity Platform e Kavule oba bagiwandiise etuuke ku National Unity Platform e Kavule ku ssaawa 6:12 ez'ettuntu ez'olunaku olwaleero. Mu report eno akakiiko ak'ebyokulonda kalaze districts meka ezetagisa zetusobodde okufuna required districts 98 mu kaseera kekamu. Akakiiko k'ebyokulonda ne kalaga districts meka eziri completed oba ezo eziri successful districts ezo ne baba nga batugambye eziri 8 okusinzira ku 98 ezetagisa, era ne batulaga ne pending districts ne districts meka ezitanafuna mikono esaawa zino nga ze districts ezirindiriddwa zaise pending districts okuli district wise supporters reporting abweri okwo kwekuli districts eziyiseemu ne districts ezirina emikono egibulako. Ezimu ku district eziyiseemu mulimu district
kuliko districts ezitayisemu ne districts eziyisemu. District ezitayisemu mwe omuli eya Abim, mwe muli Abim eyina emikono 7 kubulako emikono ebulako emikono 30. Ajumani eyina emikono 4. Sofa Nupu Ajumani yetagayo emikono 6. Agago ine mikono 10 naye mikono 10 gyonna mifu. Abange emikono 10 kuliko emikono 6 ejimisinga. Alberto abadaki districts ziri awo kyalo. So ngaba muzirabye muzino eziri incomplete Arua, Budaka, Bududa, abe Bududa bawadde emikono emituufu abembala ne batatuwa mikono mituufu. Abe Bududa nti bawadde emikono mbalala neremererwa. Then ewalala Bugweri yawaddeyo ne districts endala nyingi nga bwe mugenda maaso n'okubanga muziraba. Kakati ekirala ekiriwo olwaleero ennaku z'omwezi ezimu nga 19 omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Mugenyi Byabakama avuddeyo n'ategeeza ng'ennaku ezibadde zirina okutandika okuba kampeyini bwe zikyusiddwa. Akakiiko k'ebyokulonda kakyusizza ennaku zaako ez'aba presidential candidates okutandika okukubiramu campaign okusaako ne date oba n'ennaku z'omwezi ezaawo abaagala okusunsulwa kuba MP nazo zikyusiddwa era n'ensonga n'aziwa. Oyo ye mukulu Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda. Okuva akakiiko k'ebyokulonda akakulira Simon Byabakama lwe yasisinkanye President Yoweri Kaguta Museveni n'abakulu abali mu bibiina ebirala abeetaba mu mukago gwabwe ogwa iPod olunaku olw'ejjo. Bannayuganda kyabalese beebuuza nti Simon Byabakama yatuusa atya okubeera nga ali mu iPod. Okuva yavudde mu meeting ya iPod eyo ebintu bingi byakyuse okutandika n'olunaku olwaleero. Ebimu ku bikyuse kwe kulaba nga emikono egya submittingibwa ekibiina ki National Unity Platform mu bungi era nga bagamba buli district bajjayo emikono egisukka n'emu egyo akakiiko kejyagala 10. Akakiiko kakedde kabatema nti emikono tegiwera. Emikono mifu gye baafuna balina okuddayo obutasukka nnaku 3 ate bafune emikono emirala olwaleero olw'enkya ku lw'omukaaga olw'Essande ne Mande lwe babawadde dena ku lw'okubiri ate babasunsule. Kitegeeza singa Nuupu eremererwa okuwaayo emikono egyo okusukka olw'enkya Sande ne Mande olunaku olw'okubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu abatagenda kusobola kusunsulwa nga anaavuganya ku bwa pulezidenti. Ensonga endala ekyuse omukulu Simon Byabakama agambye nti babadde balina okubanga banominatinga abo babadde balina okubeera nga balanchinga campaigns ezaabo abeesimbyewo ku bwa president ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi 2025 wabula ennaku zino bazikyusizza ne bazisembeza mpaka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'Omwenda 2025. Kakati campaigns officially ku mutendera gw'obwa president ziggulwawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'Omwenda 2025. So nga zibadde zirina kubanga ziggulwawo mu mwezi ogw'Ekkumi ng'ennaku z'omwezi 4 omwaka guno ogwa 2025. Lwaki ensonga eno ekyuse? According to Simon Mugenyi Byabakama agamba nti engeri gyekiri nti bagenda kusunsula bano abeegwanyiza okuvuganya ku bwa president ng'ennaku z'omwezi 23 na 24
tekigenda kubeera kirungi kulinza muntu ayine bugumo amaze okutuukiriza buli ekyetaagisa okumuwa weeks 2 atandika okukunga n'okuyega akaluluke. Era bw'atyo n'agamba nti at least omuntu oyo muweeyo wiiki emu yeeteeketeeke asobole okugenda okutandika okusagula n'okunoonya obuwagizi mu bantu be. Then era Simon Byabakama n'ategeeza nti ensonga lwaki basiseemu okuvanganya kampeni gye zibadde zirina okutandikira ogw'ekkumi mpaka nga 29 guno omwezi gwe tulimu ogw'omwenda is because districts ziri nnyingi bano ba presidential candidates zibalina okutalaga nga banoonya obululu bwabwe okusinziira ku road map nga bweraga. So n'olwekyo bagezezzaako okwongera obbagulira ku budde obw'okutalagiramu districts zino zonna gye balina okusaba obuwagizi bwabwe okuva mu bantu baabwe abalina okubakubira akalulu. Ekyo ekintu nekiteeka ebbali. Simon Byabakama y'omu n'aseeseetula ennaku z'omwezi ezibadde zirina okusunsulibwamu abo abeegwanyiza obubaka bwa palamenti zibadde zirina kutandika nominations z'aba MPs ng'ennaku z'omwezi 16 mpaka 17 omwezi ogwa October. Naye kino akikyusizza kakati bagenda kusunsula okutandika n'ennaku z'omwezi 22 nenga 23 omwezi ogw'ekkumi. Babasiseemu nabo wiiki namba mu maaso. Bano ba presidential candidates bo babasiseemu wiiki namba emabega. Era naawe ensonga lwaki ba MPs babajje ku nnaku z'omwezi ez'okuba nominating eza 16 ne 17 October ne babassa ku 22-23 October is because ennaku z'omwezi nga 16 Uganda egenda kutuuza NAM conference. NAM conference eno egenda kubaamu abakungu ba cabinet ministers ne ba MPs